Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala like nga video katonaku olwaleero njagala tutunulire steel wire ono tunulire steel oba obukuuta ebintu naye obwo obukuuta ebintu ebigubye tunulire ebyo ebiyitibwa steel oba steel wire. Kusookera ddala nkulaga steel oyo oba kakuuta ako aka green kolabaako tusubira mu kamanyi bangi. Kakuuta ako kalungi nnyo okukozesa naddala ng'obadde ogenda kukuuta ebintu ebigubye ebirabika obubi ng'oyagala kukuuta oba kuggyako nziro ng'alagenda mu dduuka ogule akakuuta akanaakuyamba oba steel anaakuyamba okukuuta ekintu ekyo nkusaba okozese akakuuta aka green ako kalungi nnyo tekalina buzibu bwonna. Kakati tulina steel wire oyo ndoza mumutegeera bulungi abasinga. Steel wire oyo abasinga mumutegeera abasinga mu dduuka mu musaba nga mugamba nti olinayo steel gwe basala obusazi oyo steel gwe babeera boogerako mu maduuka nti basala musale. Steel oyo nno si mulungi mukozesa, simanyi wambadde mukimanyi. Steel oyo si mulungi mukuusa bintu byonna oba seffuliya oba kiki si mulungi. Steel oyo alina obuntu obwo bola ngenda nsikasikamu obwo buuma obuntu obwo obusigalira mu seffuliya oba mu binika ng'obadde ogenda kufumba caayi ne n'okanywera mu caayi obeera ogenda kufuna obulwadde obuyitibwa obwa kansa munda. Kale n'oba tumufuniddewo kansa naye okosebwa mu mubiri gwo ng'onywedde ng'ofumbidde mu binika gy'okuusizza steel oyo naddala nga taweddemu kuba muzibu okuggwa. Mujjukira steel oyo gw'olaba oyo afaanaganako nga bw'olaba ebbinika oba ng'eseffuliya. Kati oli w'omukuusa mu bbinika munda abeera ajja kusigalamu munda muli, ekyo nkikubuulira tosobola kumumalamu. Ate jjukira nti ennaku zino mulina abakozi, omukozi tajjaku yeekuutira nga bw'ayagala, tajja kumuyunguza bbinika eyo oba seffuliya eyo bulungi. Ekitegeeza steel oyo abeera ajja kusigala mu bbinika eyo kuba bw'omanyi okutukakutuka buli w'okuuta ebbinika bukutukakutuka ne bukutukira munda omwo mu bbinika. Okitegeera okumumala mu bbinika omwo munda tokiyita kyakusaaga. Kati n'olwekyo njagadde mbalage steel oyo mumulabe mumanye nti si mulungi ku bulamu bwaffe okumukuusa mu seffuliya oba mu bbinika ng'eyo oba mu kintu kyonna ng'ogenda kikozesa kukola ki kukifumbiramu oba kukikozesa. Olaba ebbinika eyo kati olaba omumwa ogwo ogw'ebbinika ogwo steel oyo amanyi okulemera omwo awewati awo munda alemerawo olw'ensonga nti enkola gye baakolawo munda olaba ndowooza amanyi okukwata kantu ako munda akatuli akakafulumya caayi. Kati buli lwakwatirawo gwe buli wooteeka mu caayi atuuka essira ne buba nga buvaamu ne bugendera mu caayi, buvaamu ne bugendera mu mazzi ago g'ofumbidde mu bbinika eyo oba ekintu kyonna. Kuba ebbinika yo baagikola nga munda mulimu obuntu obusobola okukwatira kuba steel oyo obuzibu bwalina buli w'omukuusa n'omukuusa yagenda mukendeera kw'abakendeeramu amenyekamenyekamu obutini ennyo butasobola kulaba ne busigala mu bbinika mu munda. N'ogimunyunguza otya tosobola kumalamu steel oyo. Era kyoba olaba nti twamukozesanga edda mu kyalo naye nga kwegamba omukuusa naye ng'omukulu akubeerako n'aggamba ddamu ogimuyunguzeemu, ddamu oteekemu sabbuuni omukalu ogimuyunguzeemu ddala nnyo. Kwegamba ng'osobola ogimunyunguza emirundi egiwera ne10 ng'omuyunguza seffuliya oba ebbinika gy'okuusizza steel oyo gwe bayita steel gwe basala obusazi. Oyo si mulungi n'omulundi n'ogumu kumukuusa kintu ky'ogenda okufumbiramu ekyokulya. Nga bwe mbagambye nti ennaku zino mukozesa abakozi, omukozi tojja mubuulira ebyo nti bw'okuusa steel ono munda olina okumunyunguza seffuliya emirundi nga 10 oba olina okumunyunguza ebbinika emirundi nga 10. Ate mu kumunyunguza okwo olina okuteekamuko ku sabbuuni okusobola okumalamu bu steel oba obubeera bulemeddemu obubeera bukwatidde ku mabbali. Kati n'olwekyo ekikulu kya byonna kye ndaba nze olina kumwewala, tokkiriza steel oyo kumuleetawo. Kakozesa steel oyo wa green mulungi nnyo. Waliwo n'omulala naye nga green oyo si mubi, mulungi ye talina buzibu, tajja kulemera mu kintu, tagenda kulemera mu bbinika, tagenda kulemera mu seffuliya. Ojja mukuuta omuyunguzeemu emirundi 2 otandike kufumba. Okitegeera naye oli gwenkulaze oli omulala oyo steel oyo si mulungi n'omulundi n'ogumu.
ekyo nkibabuulidde. Abeera ajja balwaza alwaza kansa oyo abeera ajja mpola buli gy'ogenda okula mu maaso ojja okkakkana ng'okoze eki ng'ofunye kansa oyo. Bintu bingi bitukozesa ebituleetera okufuna obulwadde obwo, naye njagadde tutunuulire olwaliro sitiiru ky'omubi sitiiru ky'omulungi. Ekyo nkibabuulira, sitiiru oyo si mulungi n'omulundi n'ogumu kumukuusa bintu kuba alemeramu nga bwe nkunnyonnyodde. Kati n'olwekyo kozesa nnyo sitiiru oyo wa green n'omulala, naye nga njagadde nkulageko oyo wa green kuba guneekakasa si mubi, mulungi nnyo okumukuusa ebintu kuba ggwamu ye talina buzibu. Bwe kityo bwe kiri. Mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.